Ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti ewedde Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II yasiima n'aggulawo empaka z'omupiira gw'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno ng'emikolo gino gyayindira mu kisaawe kya Muteesa Wankulukuku era nga wasookawo bazzukulu ba Nsamba abeddira engabi ensamba okukosa ne bazzukulu ba Mugema ab'enkima era nga guno gwagenda okuggwa ng'engabi oguwangudde ggoolo 3-1. Kati leero ttiimu z'ebika by'Abaganda zikubye akalulu okumanya ani anaakwatani mu luzannya olusooka ng'akalulu kano kayindidde ku kkooti ya Kisekwe Bulange Emmengo ng'ebika okuli ekiwere n'empologoma si byakwetaba mu mpaka zino. Abakungu ba Beene abakiikiridde ebika byabwe bakubye akalulu okulonda ttiimu ebika byabwe ze buneefuka nabyo ng'empaka zino za kutandika ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Maachi tusubira Maachi 15. Omuteerero ogusooka tulakuba ne Maachi endala 9. Enjobe ekyaze enkula. Enjobe egenda kusamba ne Nakinsike namba 17. Butiko busamba ne 16 Nsuma. Te namba 4 Nkusu asamba 15 Amazzi g'Ekisasi. Ayakute namba 5 Ntalaganya esamba ne 14 Mbwa. Ayakute namba 6 Mpeewo esamba na yakute 13 Nyange. Manisulu Kabugo nga y'omu ku batula akakiiko ak'ekikugu annyonnyodde engeri empaka zino gye zigenda okutambulamu oluvannyuma olw'oluzannya olusooka kw'ossa n'ebisaawe omugenda okuyindira empaka zino. Aba Wankulukuku batuwadde ekisaawe, ab'Ewakisha batuwadde ekisaawe, Kawanda batuwadde ekisaawe ne Buddo batuwadde ekisaawe. Tulinda bannaffe aba World Kampala okukonfaminga Lubiri SS ne Mmengo SS okubanga nabo bakonfaminga. Kubanga twabawandiikira nga tubasaba ebisaawe. Tunaba tufunye ebisaawe ebyo tujja kuba tusobola okuteeka kisaawe omupiira gumu. Naye nale tufunye ebisaawe byonna nga tubyagala. Kijja kwesanga tuzze mu nkola ya sizoni ewedde okuba n'emipiira ebiri ku kisaawe kimu. Abakungu bano balambuludde ku gamu ku mateeka aganaagobererwa mu mpaka zino ng'abazannyi abazaalibwa maama abatali Baganda nabo bakukirizibwa okusamba singa baba baleese bye bibasabwa okusobola okwetaba mu mpaka zino. Lwekyo oyo omuzungu abanga maama we amuzaala n'owaba muzungu naye nga kitaawe musajja wa Nkima Kabugo. Okitegeera ng'alina bajjajjaabe omuzannyi yakkirizibwa oyo ne taata we ne bajjajjaabe kasaba nga basayininze tewali amugana kusambira kika kye. Abamu ku beetabye mu kalulu kano basiimye obwerufu obwoleseddwa era ne bakunga abazzukulu okuva mbika ebyenjawulo okujjumbira empaka zino wabula nga beemulugunyiza ku bbula ly'ebisaawe wano mu ggwanga. Tuzze kusamba mupiira ku buuka ddaala lino era nkunga abazzukulu bange bonna gye bali bazzukulu ba Kyeyuna emirembe bajje mu bungi. Mpiira gitandika Lwokusatu lujja ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogwokutaano. Tusaba bazzukulu baffe bajje bangi. Kati buli omu gy'ali abeere nga yeeteekateeka okujja okuwagira ekika kye mu butongole tukiise era tugenda kusamba. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.